Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku nnyukuta endala, ennyukuta obuvo bwayo. Ennyukuta gye tugenda okulaba olunaku olwaleero ennyukuta eya ttaa'u. Tugenda laba evaawa, oba osoma Qur'ani olina kuba ng'ogiggya wa. Naam, ennyukuta eya ttaa'u eva ku katiipu ak'olulimi oba ng'okawanise wano ku kibuno ng'onaatera okutuuka amannyo gano agakulembera waggulu we gatandikira we geeyungira n'ekibuno. Katiipu k'olulimi okateekaawo n'osoma nti ta. Awo w'osoma okateekaawo n'osoma nti at. At koze ekirala kye tulina okwegendereza, ennyukuta eya ttaa'u bw'ebeerako sukuuni eyina kye tuyita hamus, waliwo omukka ogujjirako. Togamba at n'ogikwatirayo, wabula oyina akasawundi k'okola at. Kalina okuba nga kafuluma. At katufune wano eno example yakyo. So ndowooza okyetegereza bulungi, omukka guva eno nini wabaawo we gufulumira, tokikwatira n'ogamba at, kirina ofuluma n'ogamba nti at. Kale katufune wano eno example etulambika engeri gye tuyinza okubisomamu insha Allah. أتبع فتنة وأتبعوا تكتمون تلاوته تبدون تاب آتيكم توبون